Okay, mulungi atugoberera ku Geto TV. Mwebale nnyo enkya ya leero njagala kubaaniriza nate. Wano we tuli mu bitundu bya Ntebe. Entebe tuyinawo abakulu abo nga bw'obalaba mu background bali mu meeting yaabwe egenda mu maaso. Ensonga enkulu yakulaba nti bakolera wamu oluvannyuma lwa kamyufu oba oluvannyuma lwa vetting okusunsula saako n'okulondamu abo abakwasiddwa bendera wano mu bitundu byonna eby'eggwanga. Bo ab'Entebe baagadde babeere ekyokulabirako eri abalala bonna ne basalawo bakolere wamu. Abakulu abo boolaba mulimu aba flag holders already abalina flag abaweebwa flag okulaba nti batambuza emirimu n'okwesimbawo okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Mulimu n'abo abatasobola kubanga bayitamu successful. Wabula ensonga enkulu eyisiza meeting eno okulaba nti bakolera wamu bagata amaanyi eri abo flag n'abo batafuna basobola okugatta ebirowoozo. So olunaku olwaleero wano wendi mu maaso gange ye mwami Kakembo Michael ayina bendera ya bwa MP agenda kubanga avuganya n'ebibiina ebirala. Muganda waffe Stewart naye waali tugenda kubanga twogera naye ne mwami Masazi. So njaga tutandike ne mwami Kakembo atubuulire ekiyisiza meeting eno purpose tufokasinze ku ki era mugenda kubanga mukikwasaganya mutatandikirawo. Neyanziza nnyo neyanzege amanyi nga bulijjo nze Ssaalongo Kakembo Mikairi Mbwatekamwa omubaka kati w'ekibuga ky'Entebe owa NUP mu bendabendo lino eri ekibuga ky'Entebe. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza management ya Geto TV esobodde okuteeka ku mutimbe ensi yonna ebeere ng'etulaba. Wamma naawe awaddeyo obudde ne MBs z'omu abazigula n'okutuula obutuuzi wadde oli ku wireless n'owuliriza oba n'olaba Geto TV. Naawe njagala okutwala omukisa guno okukwebaza ennyo nnyini ddala. Mwebala emirimu gye mukola struggle bannayuganda abali mu diaspora n'abali mu Uganda ne basojja bonna abali ku ground abalwana olutalo olw'okulaba nga tununula eggwanga lino. Njagala okwebaza nti no mwebale nnyo mwebalire ddala. Nga bwe nakuwadde amannya njagala okukozesa omukisa guno era okwebaza baganda bange betuvuganyiza mu kalulu kano akabadde akakanayo kyani ne tuvuganya bulungi mu kibuga kino eky'Entebe ate ne bakkiriza. Muganda wange Stewart waali abadde ku social media mwalabe ya postinzeyo nga akkiriza era nga yeebaza era nga asuubiza nti tugenda kubanga tukolera wamu era mu ngeri emu yennyini ne muto wange Masazi Robert naye yakkiriza n'agamba muganda wange ekibanga bwe kiro ki tugenda kubanga tukolera wamu. Ekyo nno kyanjawulo. Bannaffe mubawulira gye bali mu bikonde, bannaffe bakubagana era nze bwe ngambye nti bajje wano mpulira essanyu nga mbalabako nga bazze okulaga nti tugenda kukolera wamu. Njagala okukozesa omukisa guno okubeetondera baganda bange bano nga kwentandikira nti wakati mu kunoonya akalulu where there is competition wabaawo ebiyitingana wala ebigambo nga bw'obimanyi ebyokunoonya akalulu. Njagala okubeetondera mu maaso ga kamera era kigende ku record. Baganda bange munsonyiwe byonna bye tuyiseemu nga tunoonya akalulu. Njagala tutambulire wamu tutambule tugende mu maaso. Nga tumaze ekyo era njagala okuddamu okwetondera basooja bannange bonna mu Uganda n'ebweru wa Uganda be tubadde tutambula nabo. Waliwo audio obwafuluma babuwulira bwalina ekigendererwa ekyali ekirala ne mu kaseera kano sijja kuwa any justification for the audio tunulira akaseera mu kyagiramu nasaka musasi mu kyagiramu and what was the motive of those audio. Kyennekkiririzaamu nti zaakosa bangi basooja abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda abalwanya abalaba nti tukyuse eggwanga lino. Zikiriza nkosa omukisa guno eri abalaba Geto Television tize Ssaalongo Kakembo Mikairi Mbwatekamwa omulwanyi wammwe owa People Power gwe mulabye ebbanga lyonna nga enkuba ekyasi mubadde mundaba ku Kyoto mundabye aba South Africa aba Los Angeles babadde bandaba Boston babadde bandaba era nga baninamu essuubi. Many of you were heartbroken mugamba this is not the Kakembo we know. Naye njagala okubeetondera tebyaliwo nga bwe mwabiwulira nabyetondera kubanga it was misconceived. Abo tebakize banga bwe nalinze ekirowooza mu bwongo bwange nalowooza nti bakyenkola oba kyekituufu naye kyenakkiriza nti kyakosa abantu bangi. Njagala munsonyiwe mu kusonyiwagana nnoomwe tugenda okutambula ate tufune obuwanguzi. Buli adalina akakuku ku mutima olwakajjako n'agamba Kakembo nga bwe yeetonze. Muganda agamba gunsinza aliwa bitono nga bwe yeetonze kati katukwatire wamu tugende tukube ekyasi tugguse Robert Kyagulanyi akyuse eggwanga lino. Ffenna tulina ebifo era abantu bagatukaalanya bifo naye nze nina okukkiriza nti ffe mirandira egigenda okwanira pulezidenti waffe omulungi byasuubiza eggwanga lino okutuukirira. Ffe mirandira gye tulina okuba nga tunywedde ku ttaka.
njagala okulaba omuti omunene ogugejja ne gunyirira ne gubala ebibala ne gunyirira nnyo naye nga tegulina mirandira migumu era enkuba bw'etonnya empewo bw'ejja gugwa ku ki kakati Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi pulezidenti waffe gwe muti omulungi ffe mirandira gina okugenda mu ttaka nze taapuluutu kati ng'omubaka paliament w'ekibuga kino eky'Entebbe ne mwannyinaze meeya w'ekibuga ky'Entebbe Omumbejja Nasuuna bakyamaani b'amagombolola eno saidi zeeno ninayo Apostle Kisache saidi zeeno ninayo mukulu Kyonoka Achirizi abo be bagenda okuba emirandira okunakwata emirandira gy'abakansala okuva ddala ku byala b'amagombolola okuva ddala ku miruka aba municipality n'abagenda ku zi district egyo gy'emirandira egigenda okunyweza struggle njagala okubasaba buli omu gyali buli omu alina kyalinasobola okukola nga kigatta ku struggle tubeegayiridde akikole bw'abanga awulira nti ekyagenda okukola in one way or the other kikosa struggle oba lwe yamunyiiza mu bakandidate abeesimbyewo ku lwa bulungi bwa struggle kana akaseera kakusonyiwa kana akaseera kakusirika ne tugamba tumale okuggusa ekyaffe bwe namala okuggusa ekyaffe nga tumaze okyusa effugabi mu ggwanga lino tulikomawo ne twekuba ebikonde byaffe ne kana akaseera kakusonyiwagana reconciliation ekisinga obukulu nakwaccommodating each other. Okay, let's look at eri abawagizi bamwe ababadde mu different camps essaawa eno ekigambo kikyo bagamba nti tulyoke tufune baganda baffe era awo wembadde nga mbakowoola nti fena tubadde ne camp Kakembo mbadde n'abampagira muganda wange Masaazi naye abadde ne kampu ye ne muganda wange Stuart mutabani wange Lubwama naye abadde ne kampu ye ne batandika okutambula era mbakuira omulanga nti bonga bwe bazze nina okukkiriza nti ne kampu zaabwe zonna bazze nazo kino kibakoze kabonero kalungi gesi kyanungi nnyo eri abadde batambula emabega bwabanga amekomanda wange agenze ati atenze omwagizi wenzaani agaana so basaba bonna bajje tutambulire wamu tutambule tuguse ekintu kyaffe tuwangulire wamu webale nnyo mwami Kakembo njagala bakwatako mu ngalo kigende kuli bango ne yampadde hage wakisonga tugenza okunominatinga meya era njagala one muganda wange Masaazi mukulu Masaazi tuvuganyiza fembi nabyo nkwogerera bitabawomye batuli mu kalulu nebyobufuzi bibamu whether is competition buli omu atya buli omu akakana yabinyi byenkwogedeko ebitawomye nenjagala okukwebaza nti wakkiriza nokkiriza tambulire wamu twabadde ffenne wakisonga tunominatinga meya waffe Omumbejja Nasuuna era nendagomukumi one kakateze nsanyuse nnyo era nkusuubiza nti nja kuba eddaala naye kwolirinyira okutuusa ebirooto by'omu maaso nkiddamu nja kuba eddaala eddungi gy'oli okutuusa naawe gy'olaga naddala sitwago yaffe eno gye tuyayina okutuusa obulamu bw'Abannayuganda gattako ettofaali tutambulire wamu mutabani wange Stuart ono mutabani wange ate omwana gwentendese mu byobufuzi kubanga tubadde ffenna mu UID era abadde omu ku ba youth leader mu Democratic Party naye twasinkana eno ne tufuna obuzibu nga ffembi tuyanira ekifo kitya omwana akyagala ne taata akyagala twogeraganya ebigambo bingi naddala okuva gye ndinze oluusi mbadde nkusonseka nkufumita amafumu oba oliawo otye oba oliawo onyiga obiveemu naye nkwebaza tebikunyiizizza kubanga singa byakunyiizizza wandiremeddemu ng'abalala balemeddemu e Kampala njagala otwala omukisa guno okukwebaza okukkiriza era n'osuubiza okukolera wamu nsaba onsonyiwe ku Stuart byonna ebadde bitambula abawagizi baffe onye abawagizi baba bawagira n'okuvuma bavuma oba oli abo abawagizi baffe bakuvumye boogedde ebitawomye on behalf of all my team njagala okutuusa okwetonda kwaffe gye muli ne muganda wange Masaazi timu yangenza okuba yakusanze nekujerega aba nekuvuma kubanga yagala okuyisawo Kakembo ku lwabo bonna kkiriza okwetonda kwaffe gye muli mutusonyiwe mujje tuzimbe ettimu tugende mu maaso nga bwe nsuubiza Masaazi naawe nkusuubiza tingenda kuba eddaala eddungi igenda okunyweza n'NUP mu Ntebe ate naawe lyonaalinnyirako enkya otuuse ebirooto byo mu maaso oweereze ku ggwanga lino nga naawe wenyumiza nti Kakembo yafuuka eddaala kunkozesa kino webale nnyo obubiri ddala tusaba onsonyiwe katulereko the three of you. mulimu abakadde mulina nokuba abazaddeho season yonna gye tukola olwaleero NUP everywhere katule ku bugambo bwa mwami Masaazi abalabi ba Ghetto TV balamusizaako baganda bange mwena gye muli abalabi ba Ghetto TV ne TV ez'enjawulo balamusizaako mwena gye muli bakwano bange okuva South Africa abeegatira ku mukutu gwa UFF balamusizaako baganda bange era mbeebaza olw'obuwagizi bwonna bwe mutuwadde ebbanga lino lyonna nga mubuweereza Masaazi Robert
essuubi lyammwe, essuubi lya Ntebe era omutima gwa Nuupu ekibuga Entebbe. Baganda bange mwenna abatuta obudde bwabwe okulaba live zino era n'otulaba ssaawa zino, nsaba okubanjulira Mukulu Kakembo Mwatekamwa gwe twakkiriziganyizza naye era twakkiriza atukwatira efulaga ya Nuupu mu Entebbe municipality nga MP addako, era muganda wange ono mukwano gwange mukulu wange mwagaliza buwanguzi era n'okuweereza bannantebe mu bwesimbu ne mu bwenkanya. Okay, Mwami Stewart, katuulize ku kigambo kyo. Nayanza nnyo ssebo omukisa guno ogumpeereddwako. Erinnya nze Lubwama Stewart Lubwama, era nga nange mbadde mu kalulu kano nga neegwanyiza okuba nga nkwatira National Unity Platform bendera. Ebibaddewo bibadde bingi nnyo ddala, era akaseera kano akayise si kaseera kangu nnyo naddala eri nze. Osanga waliwo ebitutambudde bulungi, osanga waliwo ebisobyemu, naye ekisinga obukulu mu byonna kusigala nga twegatidde wamu, kuba ebintu bingi ebituseewo mu kaseera katini, ate ekibiina kyaffe kikyali kipya nnyo, ate ng'osanga ne committees zina ebintu ziri overwhelmed, eggwanga lyonna liri ku ddyo, naye kya buntu era okubanga olabira wala, okulaba nti oluusi oleka ebiruubirirwa byo nga ggwe omuntu n'ofa ku kiruubirirwa ekisinga obunene ky'okukyusa eggwanga lyaffe. So nasazeewo ne ŋŋamba nti kijja kuba kyamagezi bwe neegatta ku muganda wange Kakembo taata wange ne tutambuza enkyukakyuka ey'eggwanga lyonna, ate osanga naye asobola okutuukiriza ekirooto kye ky'okufuuka omubaka wa paliamenti addako. Nkimanyi ebisobye, naye nze ntunula mu maaso era nga nsuubira tugenda bumu ffenna mu maaso. Twagala okwebaza omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu atuwadde n'omukisa naffe osanga abavubuka ne tuvuganyaako ebitabaddeewo nnyo osanga mu bibiina ebirala. Twagala okwebaza olukiiko lwonna, abantu bonna bamuyambako okuteekateekera ekibiina n'okuyiiya okulaba nti alowooza, kubanga ekituufu kiri nti ebintu bingi ebimutunuulidde n'ababalabe bangi abali wakati mu ffe. Kyobola nasazeewo nze nzire emabega ntandika okuzimba ekibiina nga bwe tuwagira bannaffe abaliwo, kuba abantu bangi batutunuulidde tugwe, bantu bangi batutunuulidde baseke nga tulemereddwa, naye tusaana okuteekawo omuggundo omupya. Ffenna osanga twali yagadde okwesimbawo tuyitemu oba tufune ekifo, naye ate waliwo n'abo balina okubeera emabega balowooleze ekibiina, bawabuleko bannaffe biki ebyokwogera, bawabuleko tomanya. Era nze nsuubira nsonga nkulu nnyo, era abaali baseka nti tulina National Unity Platform tulinga abaana bagenda otulira ku ssomero talina center number. Saa zino tulina center number, tulina ne umbrella. Osanga abamu badde balina kweswanta ekibiina kyaffe kigenda kuggwa, Mukulu Kibalama akitwale oba gavumenti ekitwale, naye n'essaawa za kati kyasobodde okusigalawo, era ndooza mwakirabye nga aswazibwa n'abo bonna badde bagezaako muteeka mu mbeera eyo. Ekibiina kino kigenda kubeerawo, kati naffe twegasse, twagala kubeera eri eddoboozi erigenda okuba nga tugatta ku kibiina. Ekibiina kino kigende mu maaso okukyusa eggwanga kintu kikulu nnyo. Myaka 35 mingi, kitegeeza tunagalako gino 5 tugenda kubeera myaka 4. Abamu tuzaalibwa nga buno obukulembeze bwe buliko, twagala tukyuse, twagala tulabe nga eggwanga lyaffe ligenda maaso. Pozi Mwami Stewart, kabuuzo kamu kokka, ekikolwa kino kye mukoze nga mmwe oli ayinza kulowooza nti bunafu bw'abakandidaata abataaweereddwa kaadi, omuntu ng'oyo osamugamba ki? Si bunafu n'omulundi n'ogumu, kuba nze nkimanyi ne Mukulu Kakembo yayiseemu akimanyi, akirabye nti teri munafu, temubadde munafu mu kalulu kaneeno, era nga ebintu bingi ebigenze maaso naddala nze gyendi, naye nasalawo ne ŋŋamba nedda, weewaawo nyinza okuba nga nali nsuumuuseeko, naye okusalawo kw'abantu, okusalawo kwa executive committee oba okusalawo kwa electoral management committee katukuwa ekitiibwa. So nze nsuubira si kikolwa kya bunafu, ne bannaffe abali mu bibiina ebirala oba mu bitundu ebyenjawulo tubasaba bakoppere ku kino, kuba ffenna always ebeera one man slot. Mujja abantu 3 kulina okubeerako omu yagalagaana. Gwe kuba obadde we oyagala tosobola kuyisigala kyekimu, naye weewaamu akadde n'oddamu kebbali, nosooka ne weebuuliriramukko n'obuuzaako ne ku bantu bobadde otambula nabo. Nze nsuubira bakoppere ku kino
kyetukoze tutekewo obumu nga bwe bawulira national unity platform. Unity kikisinga obukulu kubanga when we stand in unity we stand strong. When we decide to divide ourselves tuba tugenda buli omu agenda kubanga akola ki agwa. Kyokka nga bangi abakyagala tukole ki tugwe. Kalwaki tubawe essanyu olw'okubagga omuntu osazeewo ogende weeyawuleko. Lwaki tukomyewo ne twegatta nga bwe tuzimba tomanya omukisa guyinza okubeera nga gulindiridde kaseera kalala. Briefly in English, what has happened here? Why have you accepted to step down for a brother after getting a flag? Yeah, I believe it is very imperative and very instrumental for all institutions. We can never always fail to disagree, especially when we are priding or vying for the same positions in most cases. So it is always upon that we look over our personal interests and we look at the national cause, because the general cause of people power, the general cause of NUP, it is to transform and change the nation at large. So I think that is more imperative than maybe Stuart to become a member of parliament, because again, if I become a member of parliament in a state which is governed by the same autocratic leadership and dictator, I think it won't make more sense. However, it is also very important that if we are to bring about change, let us also first make sure that even the legislature is also under our control. So I would think it is good for us to come together. We look at the general purpose. Let us change presidency first, then we come to institutions again. But I believe for the purposes of future development and the building of our party, it is important for us to come together regardless of our differences, and we move on. And that is the power of friendship and unity, that you can look at other people's differences, then we move together as a team. Mr. Stewart, did you consult your supporters, or you've just done this as you as a person? What about the supporters? What do you tell them, your own supporters? Ever since we got the announcement, even on contrary when we knew that we were in favor and we had this, by the way, we had this ticket, because we had performed way better when it came to the interviews and the vetting process. I was extremely superb, I know. But when news came afterwards, I had to console myself first, because even when I got this dream of becoming the next member of parliament of Entebbe, it began with me. Then I went to my wife, I went to my family, I went to my friends, and then I went to society. So in the same process, I told my wife what had happened. I told my family what had happened. And we all agreed. By the way, I went again to all my camps and my friends. Though there are very many, I have not reached everybody. But at least I promise, before any other activity I will do, I have to make sure that I go and visit every person. The stages of Boda Boda I've gone to, the tax parks I've visited, my camps in Rugonjo, my camps in Katavi, my students that I teach and the parents who have had a lot of interest and hope in me, the teachers that I lead in the initiative for teachers advocacy. I'm going to go back and I tell them, all of them, that we would have wished maybe to go independent. But again, what impact does it make onto our candidature? We would maybe say, let us stay back and fight. Then how would we be seen as members who want to build a new party? So I've told them it is very important for us to join forces, to join hands, and we build Robert Kyagulanyi Mission 2021. That is our first priority. Let us build NUP, National Unity Platform, to also stand a chance to see the lights of tomorrow and maybe even more years to come, to build very many other leaders. So from that, I think it's also very good that we also take the leadership of Entebbe. We have a member of parliament of National Unity Platform, the chairman of Division A and B, the councillors, because we believe the new brands and the new leadership that is coming with NUP is coming for a good cause, and a cause that is going to enlighten and change, transform our nation. Okay, thank you. Abagoberezi ba Ghetto TV nsubira buli kimu temulina kyemufiiriddwa, ensonga mugirabye meeting ekyagenda mu maaso, nenga ensonga enkulu nga bwe nkugambye nti bakyagenda mu maaso n'okubanga bezaamu amaanyi bakandidates ab'enjawulo okuviira ddala wansi, abaavuganya saako n'abo abayitamu abalala n'abatayitamu lwa struggle eno n'okulaba nti ate babeera n'omukulembeze omu mu 2021. So bingi nnyo bye tugenda kubanga tubatuusaako, temuvaako.